Buganda Ronald Muwenda abantu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'ayagaliza abantu Ssekukkulu ennungi n'okumalako omwaka. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo agajjudde essanyu n'omwaka omuggya gujjule emirembe n'obulamu obulungi. Nassaako omukono Muwenda Mutebi II Kabaka awangala ennyo Omutereka. Mu bubaka bwe obusomeddwa Minisita w'Emmengo avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire Oweekitiibwa Israel Kitooke avumiridde obuvuyo obulabikira mu kampeyini z'abavuganya naddala ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga obulese ng'abantu abamu bakoseddwa olw'okkubibwa ssaako n'abamu ku beesimbyewo okulemesebwa okutuuka mu bifo gye babeera bategese okukolera kakuyege waabwe. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa, okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Beene asabye akakiiko ak'ebyokulonda wano mu ggwanga obutakoma ku kyakuvumirira bikolwa bino kyokka nti kakole ekisoboka kyonna okukakasa nga buli omu ku beesimbyewo atuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa kwonna. Bannaffe ab'olukiiko oluvunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga tubasaba obutavumirira buvumirizi nsonga eno wabula n'okuyamba awatali kyekubiira buli eyeesimbyewo okutuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna. Ebikolwa bino tubivumirira kubanga tebiraga bugunjufu wadde enkulaakulana y'eggwanga. Omutanda alaze obwennyamivu olw'ensimbi empitirivu eziyiibwa mu byobufuzi ensangi zino kyagamba nti kiviirako abantu abatalina busobozi okulemesebwa okutuuka mu bifo eby'obukulembeze. Ebyobufuzi n'okulonda abakulembeze bye tulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri ey'ekyeyonoonero era twebuuza nti ensimbi ennyingi bwe ziti zivaawa. Okulonda okuyita mu mbeera bweti kuleetera abantu abatalina busobozi okutuuka mu bifo by'obukulembeze ne basooka okwesasula ensimbi ze bakozesezza mu kulondebwa. Ono ye kanaaluzaala w'enguzi n'okukotogera enkulaakulana y'eggwanga lyaffe. N'olwekyo tubakubiriza okulonda n'obwegendereza. Beene era ajjukiza abantu obukulu bw'okutereka emmere enkalu olw'ebbula ly'enkuba ekiviirako ekyeya nga ne gavumenti agisabye okudduukirira abantu n'ebyuma ebifukirira ebirime. Enkuba ekyali ya mwero mu bitundu ebisinga obungi mu ggwanga ate nga mu mwezi gwa Musenene n'Entenvu twandisuubidde enkuba nnyingi mu bitundu byonna. Kino kitegeeza nti emmere naddala kasooli n'ebijanjaalo omusana gubikosezza nnyo. Tubasaba okuddamu okutwala ensonga ey'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugabira abantu baffe naddala abaliraanye awali amazzi ebyuma ebibasobozesa okufukirira ebirime. Okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nako kwetaagisa kisobozese omuntu wa bulijjo okubyegulira asobole okufuna amakungula amalungi. Kabaka era akubiriza abantu okwekuuma olw'ettemu ly'ebijambiya nga bba abazadde abakubiriza okukuuma abaana baabwe olw'ekisaddaaka abaana nga n'abakuumaddembe abasabye okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa bino. Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo naye bizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abaakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe tubasaba okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byaffe. John Maido yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.